Power, power. People power. Kunga NUP kunga. Kunga. Kunga Masaka City kunga. Kunga Chimanya Kabonera kunga. Kunga President Kyagulanyi kunga. Basebo ne bannyabo yenze Kamyamatiya omwogezi wa kunga mu kibuga Masaka. Tuzze wano olwaleero nga bannakibiina mu maaso wano tulina abakulembeze baffe abalondebwa abantu ku tiketi ya NUP mu kibuga Masaka naddala ku sayidi ya Kimanya Kabonera ate ne ssentebe waffe owa kunga owa Kimanya Kabonera. Omulamwa ogutuleese wano olwaleero kwe kutuusa okwemulugunya kwaffe kwe tulina ng'abakulembeze mu bigenda mu maaso mu kibiina. Kimanya Kabonera eno efuuse entabiro y'ebyobufuzi naye ate ne tufuna okutataganyizibwa wakati w'abakulembeze naddala mu kitongole ekya mobilization team. Olunaku lwaleero tubadde mu lukiiko n'omukulu omuteesiteesi w'ekibiina era ne tufuna obutakkaanya nga balina gye batuula ne tutayinza kutegeera ffe ng'abakulembeze b'ekitundu ne bajja n'obukulembeze obulonde obutuulira ate bannakimanya Kabonera ne banna NUP obukulembeze bwe baleeta. So mukyala Nabatanzi yaleka wano ng'akoze situakiti entuufu eya kunga mu kitundu kino era ffenna nga tugikkiririzaamu nga bwe mutulaba wano, naye kikwasa ensonyi nti buli lunaku olukya ku ggulu omuteesiteesi w'ekibiina takyava Masaka mu Kimanya Kabonera, effujjo liyitiridde mu kulonda abantu be tutakkiririzaamu. Tuzze wano okukakasa ekibiina kyonna n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu nti ffe omukulembeze waffe owa kunga ye mwami Katongole Dirisa ye ssentebe wa constituency eno. Ate n'olukiiko lwe lwonna tulukkiririzaamu ffenna abakulembeze abalonde n'abalala bonna, era tumenyawo eyo lisiti eyogeddwako gye tuwulidde mu bigambo nti ekulembebwa mwami Kibuuka Moses. Kibuuka Moses tabangako mukulembeze wa kunga mu constituency eno ya Kimanya Kabonera. Ensonga endala ffe abakulembeze ba Kimanya Kabonera be mulaba wano, enkiiko nnyingi ez'ekibiina n'olwaleero tukirabyeko nga bannakibiina abakulembeze abalonde abali ku tiketi y'ekibiina tebayitibwa mu nkiiko ziteekateeka pulogulaamu za kibiina. Bakansala abasukka mbasatu basigadde ebweru mu miti ng'abakulembeze tulinamu abakulembeze awo abaalayira nti bo balina ebibiina bye batavaamu naye nga baweereddwa obuvunaanyizibwa okukulembera ekibiina. Tetujja kukkiriza mbeera eyo yakuyisamu bakulembeze baffe maaso. Ebbanga ttono nnyo Deputy President wa Buganda Honorable Mwanga Kivumbi yali naffe mu kitundu kino era n'ayisa resolution egamba nti tewali akkirizibwa kukwata ku nkiiko zonna eza kunga, tukkirize zikole omulimo tumale okuva mu kampeyini eno gye tulimu. Kitwewuunyisa nga yakava eno Deputy President ate ne wabaawo ekibinja ekirala ekizza okwonoona enteekateeka z'ekibiina zonna okumalamu abakulembeze bano bonna amaanyi nga bwe mubalaba. Tuba tetuyinza kusirika busirisi ng'embeera eno etambula bwetyo. Nsembyayo nga ndabula abakulembeze abakulembebwa mwami Kibuuka Moses bategeere tubaddeko mu muyaga nga NUP egobwa mu kibuga Masaka. Olukiiko lwatuula ku woteeri emu nga luzza okugyamu abakulembeze baffe obwesigwa naddala focal person waffe wa Masaka East, naye ne tulwana ng'abakulembeze ne tutereeza ekintu Honorable Florence Namayanja. Tuwano Masaka City mwami Katugga Musota Zinunula ye ssentebe waffe wa kunga. Mwami Katongole Dirisa ye ssentebe waffe wa kunga mu Kimanya Kabonera. Obwo obukulembeze tubukkiriza. Awo nno mwami Kibuuka ne ttiimu ye bwe bateeseteese okwonoona ekibiina tubalabula ne sekulamula yenna. Tetugenda kutiitirira kibiina olwaba okufuna gye batuula ne bajja okututiisatiisa. Tuli bamalirivu okufiiririra ekibiina n'okusigala mu bukulembeze buno. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale. Kamya sorry.